Mwase mutya abalungi abampuliriza mbabuzaako mwebale kwekumira ku Pregen Media TV gwatana bakulabika nti subscribing kankusaba ogende maaso okikole mu bwangu nnyo tusobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Amawulire gaffe ag'entertainment ssaako n'aga ga sports gasange ku pregenmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nti nateera ogenda maaso osuwe njagala okutegeeza nti gwe yeekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain yonna gy'osinzira Oman Munnayuganda naye yeekumidde mu ggwanga lyattu Uganda nkubuzaako gye baleko gy'otusaako engalo. Oyo lunaku olwaleero nja kutegeeza nti omwogezi wa NUP amanyikiddwa nga Ssenyonyi ateera omubaka wa Nakawavu teyona ategeeza nti no mukyala wa Museveni amanyikiddwa nga Janet Museveni First Lady ateera nga yakwasaganya ensonga z'ebyenjigiriza ssaako n'ebyemizannyo yandibadde awummula ekifo ekyo n'akirekera abantu abatendekebwa obulungi kubanga yalabika si mutendeke bulungi ku lw'ebintu ebisinga byagenda akola. Balina okulabika nti nateera bamulaba ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini ogwa Museenene omukyalo no n'abagamba nti balina osooka ne beekebeza ne basobola okulabika nti nateera bamutuukirira ne bamulaba. Ababaka abasinga nga Uganda ssaako n'abalala nga Mpunga Mathias akulira oludda oluvuganya gavumenti baavaayo ne bawakanya ensonga eno ne bamutegeeza nti mwanattu woba oyagala kutulaba jangu mu paliamenti lwaki ate otuyita Kololo. Anita Among omwogezi wa paliamenti yavaayo n'akakasa ebbaluwa gye yasoma ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Museenene n'ategeeza ababaka bano n'abagamba nti omukyala Museveni ayagala kulabika nti nateera abalaba bwe batyo ne bagenda maaso ne bagaana ensonga eno nga mwe muli Ssenyonyi nambatusaako Mathias Mpunga ssaako ne Ssenyonyi ye ate yamugamba n'amugamba nti wabanga awulira nti ayagala bagende Kololo agende ku TV nga omwami we Yoweri Kaguta Museveni bw'atera okukola ku ssaawa 2 ez'olweggulo alabike nga nateera ayanjuluza ensonga ze naye bo baagaana ne bagamba tetugenda kulabika nti nateera tugenda Kololo kulabika nti nateera batudegradinga ajja mu paliamenti kyekimugaana okujja mu paliamenti ne bateesa ku nsonga ezo ze bali bagenda okulabika nti nateera bateesaako n'olw'ensonga eyo ye Ssenyonyi amugambye bannange biveeko byesonyiwa oba olaba nga tobisobola bireke totawaana birekera abantu abatendeke lwaki mutumanyira mbw ate jangu Kololo ate n'ennaku z'omwezi ne bazongezaayo kubanga bamemba ba paliamenti kino bali tebakiguze okitegeera bagamba bo tebasobola kulabika nti nateera bagenda Kololo wabula paliamenti ya Uganda etula mu paliamenti balina kulabika nti nateera basazaamu ekyo kye bali bagambye nti bo kye bayimiriddeko n'olw'ensonga eyo ye Ssenyonyi amugambye muneewe wanga tosobola bukulembeze tosobola kulabika nti ekifo ekyo okitula mu kirekere abo abakisobola lwaki ogenda maaso n'okutubonyaabonya. N'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongera amawulire amalala mangi nnyo gotusanye kulabika nti nateera osuba wano ku Pregen Media TV weeyongere okulabika nti nateera weekumirawo kamala sooka okwewungulamu katono nzije tovaawo.